Peetero ekisooka essuula 4 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kale kubanga Kristo yabonyaabonyezebwa mubiri, nammwe mubeerengamu endowooza eyo, kubanga oyo yenna abonyaabonyezebwa omubiri ng'amaze okuleka ebibi, mulyoke mumale ebiro byammwe ebisigaddeyo nga mukyali mu mubiri, si lwa kwegomba kw'abantu, naye olw'ebyo Katonda by'ayagala. Kubanga ebiro ebyayita byayinza okutumala ng'okukola ng'abamawanga bye baagala, n'okutambuliranga mu bwenzi, okwegomba, okwekamirira omwenge, ebinyumu, okutamiira, n'okusinza ebifaananyi okw'omuzizo. Kaakano beewuunya kubanga temukyabeegattako mu bukaba obutalabwanga bwe butyo, era babavuma. Baliwoza omusango eri oyo eyeeteeseteese okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Eno y'ensonga enjiri kyeva ebuulirwa era n'abafu, balyoke basalirwe omusango ng'abantu bwe bali mu mubiri, naye babeere abalamu nga Katonda bw'ali mu mwoyo. Kale mwegenderezenga mutamiirukukenga olw'okusaba. Okusinga byonna nga mulina okwagalananga okungi ennyo mwekka na mwekka, kubanga okwagala kubikka ku bibi bingi. Musembezaganye nga mwekka na mwekka awatali kwemulugunya. Buli muntu nga bwe yaweebwa ekirabo, mukikozesenga mwekka na mwekka bwe mutyo ng'abawanika abalungi ab'ekisa kya Katonda ekitali kimu. Omuntu yenna bw'ayogeranga, ayogerenga ng'ebirabo bya Katonda bwe biri. Omuntu yenna bw'aweerezanga, aweerezenga ng'amaanyi ga Katonda g'amuwa bwe gali. Mu byonna Katonda agulumizibwenga mu Yesu Kristo, alina ekitiibwa n'obuyinza, emirembe n'emirembe. Amiina. Abaagalwa, temwewuunyanga olw'okwokebwa okuli mu mmwe, okujja gye muli olw'okubakema ng'abalabye eky'ekitalo. Naye musanyukenga kubanga mussa kimu mu bibonoobono bya Kristo, era nate mulyoke musanyukenga n'okujaguza ekitiibwa kye bwe kiri bikkulibwa. Bwe muvumibwanga olw'erinnya lya Kristo, mulina omukisa, kubanga omwoyo ow'ekitiibwa era ogwa Katonda atuula mu mmwe. Kubanga omuntu yenna ku mmwe tabonyaabonyezebwanga mussi, oba mubbi, oba mukozi wa bubi, oba aketta ebya banne, naye omuntu yenna bw'abonyaabonyezebwanga ng'Omukristaayo, takwatibwanga nsonyi, naye atenderezanga Katonda mu linnya eryo. Kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda. Kale, obanga gusoose gye tuli, enkomerero guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda? Era obanga kizibu omutuukirivu okulokoka, atatya Katonda omwonoonyi alirabikirawa? Naye n'abo ababonyaabonyezebwanga Katonda bw'ayagala bamuteresenga omutonzi omwesigwa, obulamu bwabwe olw'okukola obulungi.